Kubuzaako gwe naje kumirako Viki exclusive wamu ne Wonderboy YouTube channel zebire singo kasuka mayengo gazo wala ddala. Thank you so much okusubscribinga tukiraba mutwongedde courage n'okubeera nga twongeramu okuyiiya bwe tubeera tubaweereza. Nzize olunaku olwaleero kubeera nga tukompeyalinga couples nebbiri eza okuli ya Brisha Cash ne Prince Jago kwosaako Derrick wa radio ne mwana mwala Mona 256. Bulijjo muzenga mubigeresa nti Viki bulijjo bakompeyalinga naye abamu bali bweru ewali ebintu ebyebbeeyi kyokka abalala bali wano Uganda ewali ebintu ebyalayise. Olunaku olwaleero atugenda kuba tulaba kiki kapo ya Derrick ne Muna kyesinga ku kapo ya Brisha Cash ne Jaco oba eriwo esinga amaanyi. So far Derrick ne Muna okuva lwe bajja ne Uganda ambadde nga sivangayo kola story bakwatako naye olunaku olwaleero nkitandise bwe nti akapo ya Brisha Cash ne Jack abaana batulazeeko nti ddala kituufu Uganda tesobolwa mutiitiizi. Ngenda kusooka mbawe credit nti Muna ne Derrick engeri gye babadde beeyisangamu nga bali eri ebweru bakirabye nti ate bwe batuuse wano e Uganda awaliwo ebikyuseemu era mu byo Derrick Brisha Cash ne Jack babalaze nti ate bano be babisobola be bakaliba nga bwe mbadde nga mujajinga nti Brisha Cash ne Prince Jack video zaabwe za layisi olwaleero kati ate Derrick awa radio ne mwana mulwala Muna basobola okubeera nga kati bakirabako nti mwana wattu bujjo tetubogerera bwogerezi mafuukule nti eyo bali mu bifo bya bbeeyi abakozesa internet ezisinga okubeeza amaanyi kati byakyuse. Bwe tudda ku kapo ya Brisha ya Derrick ne mwana muwala Muna okuva lwe bajja wano e Uganda enneeyisa yaabwe yakyukamuko anti abaali bata videos nga balya ku nkoko tebakyalya ku nkoko, abaali bata videos nga bali mu rooms ez'amaanyi ez'ettabu byakyuka. Kati wano wogenda okulabira kapo ya Derrick ne Muna nga nabo beesozze ebibira bakola caricho content oyo agenda kubeera nga omulaba nga ebifo bye bakozesezza bya layisi nnyo kubanga tosuubira Derrick oba Muna kukwata video gye bagenda okukola nga eri caricho abagiteekemu ebintu ebyebbeeyi oba ebeere mu kifo ekyebbeeyi automatically erina kubeera mu bifo ebya layisi. Kati awo ba Queens ne ba Kings oba basapota ba campaign ya Derrick wa radio ne Muna mugenda kuba mulaba obuzibu oba how hard it is Brisha Cash ne Prince Jack obuzibu babadde bayitamu okulaba nga kapo yaabwe bagikuuma nga kweri tevaako ku mutindo ate nga ne materials oba gadgets ze bakozesa za layisi nnyo. Of course Derrick wa radio ne Muna tekigenda kujjawo nti basigala bakozesa gadgets za maanyi okuli cameras ez'ettabu okuli kale creativity agenda okubeera nga akyukamu oba oliawo naye nga nzikiriza nsooke nkujjukize nti Hajati Kaloddo omusomi w'edduwa abannaye akugamba tofaana bizibu bya njawulo mu nnyumba oba ogezezaako obulamu bw'ensi eno owulira obukooye mukubireko obukubizi kasimu mwogere ajja kulombera edduwa obulamu butereere. Hajati Kaloddo akola ku nsonga nnyingi ne bw'oba ng'onoonya passport oyagala visa zikyagaanye weewandiisa dde ofune visa ne visa ekyawalira oyagala butuuze mu nsi ndala bannange abantu bangi muli eyo temwasobola kuzaala mu covid ezaalo zaabula. Hajati Kaloddo ensonga azimalanga ezo bannange onoonya mubeezi wo walubeerera Hajati Kaloddo ajja kuyambako okufuna omubeezi awo mulungi mukubireko ku namba yo ojja kubeera nga obeeyunira kosaako bannaffe aba Biva Organic Natural and Health Products bo bakugamba bakutuusaako obujjanjabi nga bakozesa eddagala ery'obutonde lye bajjanjabisa eritalina side effect. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road era nga bali ku ground floor osobola okubakubirako kasimu kabwe kolabaawo mu namba ya green nobeera nga onnyonnyola omusawo ebizibu byo. Sijja kwerabira ba Ronan Sons abasangibwa ekireka Kamuli Road abakugamba nti bo bakutuusaako obuuma bwabwe obw'omulembe obukuba emberenge ate era nga obuuma bwabwe buwangazi just in case ne bwe kaba kafunye obuzibu bakuwa services ennungi.
such that yosigala mu business ng'okyayingiza tokkiriza kufiirwa pangulula endowooza ne ba Baron and Sons abasangibwa Ekireka Kamuli Road. Virginius the songwriter ata Genius Production izo nga sindaba kubasibula nsaba bambi mu following ko ku TikTok ankozesa Vicky exclusive era ankozesa ne Wonderboy UG aje mikutu ebiri gyonna ku TikTok kwejiri Instagram Facebook Twitter okosako na we walala wewo Wani tata wegolodde namu ennaku zino bannange ennaku zino osazanga kabiri iti okuba wofunagana kacupa kano wake up call kosiba kolo wake kano kenajamba biva bannange wante sanyu okakasa oli mu mativu ndi mu mativu n'okukirawo obankomewo wanji owanzire kyonkoze oli wakunzaza balongo babiva batukolera male kuweyongerayo ka wake up call akalala taata nkomawo nkulinze Bakyala bannange ebyange byatelera okuva mu mwagalo wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe nali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwaga genda Babiva gula ka wake up call keke yiwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuka yanasanyuka oluvanyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna kamwenyu mwenyu